General David Sejjusa mukwano gwange ampuliriza avuddeyo n'ayasa ebyama bya General Kaguta Museveni nga ono y'omu abalina omukono mu lutalo lw'e Sudan. General David Sejjusa mwenna mumanyi nti ono musajja teyeerya ntama era yono omusajja yasookera ddala mu ggwanga Uganda okuvaayo n'ayanja MK project oba gite Muhoozi project omwaka 2012-2013 wadde nga kyamuzaalira ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko musajja wattu n'atuuka n'okwanganguka mu ggwanga Uganda n'ayolekera eggwanga lya Bungereza eyo gyamala ebbanga n'ekitawe n'afa nga mu ggwanga Uganda tali mu mukwano gwaye ng'agikonga lusu Uganda. Kati wulira nkuleetedde ebyewuniikiriza ebyewunyisa olutalo lw'e Sudan. General Sejjusa ayabizza ebyama ono atadde ku Twitter omukuku gw'ebbaluwa n'annyonnyola akawonvu n'akagga General Museveni nga bw'alina omukono mu lutalo lw'e Sudan. Wabula nga sinaba kubeera nga ntuukayo n'okubeera nga nkwanjuliza ensonga zino zonna mukwano gwange mpuliriza n'obwombeefu nkusaba soko subscribinge ku channel yaffe eno Konene Kade mukwano gwange bw'obanga oli mpya ate era munnaye mu ngeri y'emu bino munange jimpera ekigalo sobola okubeera nga tutambula ffenna buli waka waffe gw'otteekayo ate gwe ayagala okubeera nga munnange osiba dreads ez'emigwa kosa dreads ezo ezannakyo teeka buteesa ennamba eno mu ssimu yo ogikooneko WhatsApp oba okubeko bukubi bajja kubeera nga bakuddamu oba oli mwami oba oli mukyala oba mwana muto babere nga bakolako mu nkolako ey'omulimu ate nga bakusitukira ne bajjaawo wooli we bakusanga ne bakolako kale ne ripeya bamukola mu ngeri y'emu bagamba nti ennamba oggyeeko AKTV otimbe gagadde bakusalyako ebitundu 5 ku 10 naawe n'onyuma dreads basiba ziri ku mulembe zokka gwampuliza bakooneko tojja kwejjusa bajja kukusanga wooli. General Sejjusa avuddeyo n'ayasa ebyama mpuliriza bulungi nnyo mukwano gwange nkugambye nti ono yavaayo mwaka 2012-2013 n'annyonnyola eyali emanyiddwa nga MK project oba gite Muhoozi project wabula eno project yavaayo munnanga oluvannyuma mwami Museveni n'agyegaanira ddala n'akomba kwebaza eriibwa n'aga nti ye MK project kigambo takiwuliranga nako akiwulidde ku Sejjusa ng'akyogera. Jjukira Sejjusa ono yavaayo n'aga nti mwami Museveni era ateekateeka mutabani we okubeera nga amutegeeka n'okubeera nga munnanga amusembeza ku mwanjo asobole okubeera nga akulembera eggwanga Uganda ebiseera ebyali bijja mu maaso. Kakati no munnange mwami Museveni yava bino n'abyewakana n'abyegaanira ddala misana nga n'enkuba etonyerera nga n'omusana gwakirira mu kitooke kya Gonja n'alayira n'okulayira n'akomba kwebaza eriibwa. Ono yagamba nti omwana wange tafugangako na ku LC1 tafugangako na ku LC1 takulemberangako na ku LC1 ntuuka nti okumuteekateeka abeere nga agenda kulembera eggwanga Uganda ekyo kikafuuwe ebyo bigambo bye omusajja bayogedde bibye nga ye ng'omuntu. Era twali tuliawo ne General yennyininyini Muhoozi Kainerugaba n'avaayo n'aga nti ekigambo MK project tabimanyi it is non-existent. Yavaayo mu bigambo bye yennyininyini nga mukootinga n'agamba MK project is non-existent teriiyo tebangayo ogwo muzimu gwa kigambo teguliiyo. Era n'agamba ye yali musanyufu nnyo yali mu magye nga talowoozanga nako nakulembera ggwanga Uganda naye munnange gye butukidde olunaku olwaleero mpuliriza nga MK project efuuse MK project era General Sejjusa ebigambo bye yayogera byatuukirira byali bituufu nnyo. Ono yali amaze okubeera nga abirengera era n'akuba tooki ng'amaze okuteekako galubindize enganze bwenkoze n'atolontoka mu nsonga yonna n'abeera ng'ajanjulya bannayuganda era saagala mutunomu amanye agamba nti saawulira saategeera era saakimanya. General Sejjusa ono yavaayo n'ayogera ensonga zino wadde nga mwami Museveni yavaayo n'akyegana misana lunye ne General Muhoozi Kainerugaba naye n'agamba nti kiri non-existent tekiriiyo naye essaawa zino kyebeegaananga mu nzikiza essaawa kino bakikubye mu bannayuganda mu lwatu era mbalaba batambula misana mu kkubo konvoyi bazitambuza enkuŋŋaana bazikuba buli wamu babeerawo okubeera nga boogera ku MK project era nakakasa nga bagenda okubeera nga yesimba ku bukulembeze bw'eggwanga omwaka 2026 nga tebakyali okubeera nga owawannaanya. Kakati no mu nsonga y'emu General Sejjusa ono nga bw'omanyi bw'atala ebigambo bye ate era mukwano gwange nga ye bw'atasirikira bigambo avuddeyo ku mulundi guno n'atwitinga ku kigenda mu maaso ku Sudan mukwano gwange mpuliriza ekitta abantu ekifuuse ekitta abantu wenjogerera essaawa zino tolo Sudan lwakatokomokeramu bannansi b'eggwanga erya Sudan abawulira ddala 508 nga bano bo ezifumba ewaabwe bamaze dde okubeera nga bazivuunika. Wabula ate era mu ngeri y'emu jjukira nti wano wabaddewo akasiriikiriro munnange ke baawaayo okubeera nga amawanga gano gonna agalinayo abantu baabwe gagenda ne gabeera nga gabajjayo olwo emmundu esobola okubeera nga etokota bulungi oba nga eseka bulungi eseka ebbuke nga tewaliwo muntu mugwira n'omu munnange akoseddwa njega eno. Kakati no ewenjogerera bannayuganda nabo bangi bajjiddwa abasoba mu 200 bamaze dde okubeera nga batuuka okwaba obwe ne beetegula ekibambulira kino wadde nga mu kusooka bamala kubeera nga bagaanira basooka ne baguguba nga bano batya okufiirwa emirimu gyabwe abalala nga batya okufiirwa emisomo gyabwe egyali kigenda mu maaso ebiseera ebyo. Naye wenjogerera essaawa zino ebibuga nga Khartoum, Omudurman n'ebibuga ebirala
wonna fire emundu etokota buteddiza nga munnange General Ahmed Hamdan Dagalo afuuse General Hamdan Dagalo ate nga ne General Abdul Fattah al-Burhan president aliko essaawa zino naye munnange nga akyagirumiza mannyo bano bakyali ddulo tewaliwo gamba nti nno kyobaki wadde nga abakulembeze ab'enjawulo bagezezaako nnyo okubeera nga abantu bano babataawuluza n'okubeera nga baagala babatuuze naye munnange ebigambo babikomya ku mimwa bikomaawo naye nga ye emmundu mu ddwaniro tesirikanga mukale no General Sejjusa avuliyo n'ateeka obubaka ku Twitter ye obadde obukambwe ennyo mukwano gwange ampuliriza ono agambye bw'ati ono avuddeyo n'awandiika bw'ati atandise bw'ati kansubire bye ngenda okwogera tebigenda kunyiiza Museveni kuba ono alina omukono mu lutalo lw'e Sudaani enkiiko ez'ekiro zaatulanga kuva mabega ebiseera biri nga Sudaani ekyali yawamu nga omukulu yali amanyiddwa nga omugenzi Garanga asinkana mwami Museveni n'abeera nga amusaba babeere nga Sudaani tebajjawulamu tebagikutulamu kugijjako bitundu birala binga bya South Sudan ebiseera bya Sudaani yali ekyali emu era n'alumiza naga nti enkiiko zaatulanga ekiro nga omukulu ono yali amanyiddwa nga Garanga eyali ssaabayeekera w'essaawa eyo era nga yagwa oluvannyuma yafa yagwira mu nnyonyi n'afiiramu ennyonyi yali eva mu ggwanga erya Uganda nga yolekera mu ggwanga erya Sudaani eno yagwa ekigwo bwetyo omusajja ono n'afiiramu naye nga ye tageti ye oba golo ye yali asabye mwami Museveni ne Prime Minister w'eggwanga erya Ethiopia eyaliko ebiseera ebyo nga abasabye bakole ekisoboka okubeera nga eggwanga erya Sudan teryawulwamu terikutulwamu era mwami Museveni kigamba nti ono yasisinkana omugenzi Kano Muammar el Gaddafi yali akulira okulembera eggwanga erya Libya yabeera nga bagayagaya mu nsonga eno wabula ono yamugamba bw'ati Gaddafi nti tekisoboka Sudan erina okubeera nga eyawulwamu abaddugavu babeere bokka n'abasajja abeeru babeere bokka kubanga abasajja abeeru baali bamaze okubeera nga bakirengera nti eggwanga lino lisingamu bantu baddugavu era nga banatuuka kuba akalulu akawamu abaddugavu bajja kubeera nga bawangula kakati olubba abasajja abawarabu ne bagamba nti okufa n'obutanyagwa bano abasajja tubakutuleko tusigaze eggwanga lyaffe ebiseera ebyo Bashir yali afuga eggwanga erya Sudan eyakunkumula omukono mu kibya omwaka 2019 n'abeera nga ajjibwa mu bukulembeze era bwetu gavumenti n'ebeera nga munnange yamugibwamu mukono n'ebeera nga eweebwa abantu bannansi babeere nga beekulembera wadde nga ate na bano bajenerali abaakulembera enteekateeka zino ate balemesa bannansi okubeera nga beekulembera bwe batyo General Abdul Fattah al-Burhan n'abeera nga yakwata enkasi naye ng'ono yasuubiza General munne General Ahmed Dagalo nti ekyo tunawe ojja kubeera nga okikwata mukale no bannansi b'e Sudaani bwe batyo baasubwa omukisa gw'okubeera nga bafugibwa civilian oba omuntu owa bulijjo era ne babeera nga munnange bazemuse nga avudde mu ngazzeemu kubanga yavaako yali General Bashir ate ne kuddako General Abdul Fattah al-Burhan kakati ono n'ateesa ne munne General Ahmed Dagalo nti naawe essaawa yonna ngenda kuba nkubamu kintu okwatemu obeere ng'okulembera naye gye butuukidde essaawa zino nga bano baneneŋŋana era nga balumaŋŋana entebe ewooma nga General Abdul Fattah al-Burhan agaanidde mu ntebe wabula kigamba nti olutalo luno luliko abaseesa abawerako ab'enjawulo ddala nga mawanga manene okuli eggwanga erya Amerika munda eyo wadde nga liva ne libyegaana ne liraga nti lyagala nnyo n'okuteekawo enteesaganya abantu bano bateese naye nga kigamba nti mu kateni eyo erimu kuliseesa omukulu amanyiddwa nga General Ahmed Hamdan Dagalo wadde nga omusajja ono akulembera eggwanga erya Sudan kati General Burhan al-Fattah abadde nga akkiriziganya ne pulezidenti w'eggwanga erya Russia Vladimir Putin ng'ono batuuse ne ku nzikiriziganya ey'okubeera nga bazimba base wali ku Red Sea mu ggwanga erya Sudaani Nakoli yakatambi n'ekunnyonnyola nti eggwanga erya Amerika kasali awulira ku nteekateeka eno ey'okuzimba base y'amagye ey'eggwanga erya Sudaani yasindikirirwa emmeeme n'ebeera nga ebigambo bino tyagala kuddamu n'okubeera nga ebiwulira era kigamba nti enteekateeka zaatandikira okubeera nga zikolebwa pulezidenti ono yali amaze okubeera nga akola enteekateeka General Abdul Fattah al-Burhan agibwe omukono mu kibya basobole okubeera nga bateekayo omukulembeze owaabwe atakkirize pulezidenti Vladimir Putin kuteeka beesi y'amagye mu ggwanga erya Sudaani jjukira nti beesi eno ebadde egenda kubeera nga eteekebwa wali ku Red Sea mu ggwanga erya Sudaani era nga enteekateeka eno ebadde munnange ekolebwako pulezidenti Vladimir Putin wamu ne pulezidenti w'eggwanga erya Egypt amanyiddwa nga Abdul Fattah al-Sisi bano ababiri omanyi balinnya mu kimu kakati nno enteekateeka eno yakambagga ku ggwanga erya Amerika
ne bawulira nga munnange tebagana kuddamu kulya kigambo ekyo. Kale nno ono musajja kigambwa nti General Ahmed Hamdan Dagalo aliko abaseddeesi bangi abamuwagana okubeera nga bamupikaapika asobole okubeera nga alemesa enteekateeka ezo ez'okusembeza eggwanga erya Russia okumwamira ku lukalu luno lwa Africa. Jjukira nti Africa egujubanirwa nakati. Nakugamba nti Scramble and Partition of Africa teggwangayo mu bazungu bano bakyagiriko nnyo wadde ng'essaawa zino kiri diplomatic oba si kyamaanyi kubeera nga bakozesa physical naye kati bakozesa bwongo. Njagala nkubira ettooki mu ngeri y'emu ku ggwanga erya Uganda ku tteeka ery'ebisiyaga mukwano gwange ampuliriza nti lino lyasooka ne liyisibwa aba Parliament ya Uganda era munnange ne bagamba nti etteeka lino lirindidde President yekka General Yoweri Kaguta Museveni abeere ng'ateekako omukono. Naye wenjogerera essaawa zino ono yavaayo n'akakasa nti etteeka lino lyali limufuukidde etteeka era n'akakasa nti President wa America Joe Biden namukadde ono abadde amukubiranga amasimu enkya n'eggulu n'okubeera nga amusindikira delegation ez'abakungu okuva ali ku embassy ya America ensambya okubeera nga bamugamba nti tageza n'akemebwa n'asayininga etteeka lino kw'ossa amawanga amalala munywanyi wa America agali mu Bulaaya eyo oba tugambe nti amawanga aga Europe. Era nga gano gava ne gamuteekako akazito Parliament y'eggwanga erya America, Parliament eya Bulaaya bonna bateeka ku Mwami Museveni akazito ne government ya Uganda ne bagamba nti bumusaninga etteeka eryo titugenda kuddamu kubeera nga tubawa obuyambi. Temugenda kubeera nga muddamu tuguza ebirime byammwe ng'emmwanyi, emmere, amatooke, ennyama y'embuzi n'ente, ebibala, ebimuli bino tugenda kubeera nga tubiteekako natti kw'ossa abantu ssekinnoomu nabo tubateekeko natti nga tebakyasobola kubeera nga bajja mu mwanga gaffe eno okubeera nga bajjanjabwa n'okubeera nga basuubulirayo n'okukolera bizinesi ez'enjawulo. Kakati nno nange kyatengula Mwami Museveni awulira nga atidde omutima ne gumukuba era etteeka lino gendo kakana nga alisesemye nga alizizaayo mu Parliament ne baddamu ne baliteesaako ne balikolamu ennongoosereza. Kakati tumulinze kulaba oba naalisayininga oba talisayininge naye nga bamaze okubeera nga bajjamu obuwaayiro obumu naddala obuluma abasajja bali okubeera nga babagaana okulya ebisiyaga. Mu ngeri yemujjukira nti etteeka lino lyaleetedde bannayuganda bo gwe bayita omukisa kubanga amawanga aga Bulaaya gabadde gavudde nga gategeezezza nti buli munnayuganda alina ayagala okubeera nga alya ebisiyaga bamukkirize embase zonna eza Bulaaya omuntu we bwajja n'asaba obudamu bamwe obutuuze bamwe obudamu kubanga mu Uganda ekisiyaga kiremedde kigaaniddwa. Kakati baba balinayo munnaabwe alya ebisiyaga oba ebisasiro balina okubeera nga bamubudamya amawanga gaabwe aleme kubeera nga akozebwa kagiri mu ggwanga ttu erya Uganda. Kale nno embeera bwetu bweyimidde mu ggwanga erya Sudaani. Jjukira nti eggwanga erya America lina beesi yalyo ey'amagye mu ggwanga erya Djibouti ate ng'eggwanga lino erya Djibouti nalyo liriraanye eggwanga erya Sudaani. Kakati nno baawulira nti ne Russia egenda kuteeka beesi ye ku Red Sea wali ku ggwanga erya Sudaani ne babeera nga munnange omutima gwe wakuba ng'eyabulira ow'olugambo ne babeera nga batikola enteekateeka zonna okubeera nga balemesa kino ng'okubeera nga kiyitamu. Kakati nno embeera bwetu bweyimiridde ebigambo bya General Sejjusa mbiwulidde mukwano gwange ampuliriza ono ye teryantama avaayo nayogera ekimuli ku mutima ekimuli ku mwoyo ensi yonna n'ekitegeera. Kale nno biri eno nkusaba jimpeera ekigaalo n'obwombefu mpyo subscribinga ku channel yaffe tambulenga ffenna mu waka waffe oba oliawo oleme kubeera nga osigalira. Nze Eke Masa Ssaabasajja Kabaka Wangaala olamule Obuganda kati nze nzize waka.